Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Mama we baganda be abana babaganda be orphanage naffe mikwano gye twali tumufula wa singa tetwali abapomota bali tebamutegeka bivu singa tebafu otegeera olaba ne Wizkid yatuke sera nagamba bro bangamba Two-Face Idibia yangamba we simba naawe sijja kubeera star. So Wizkid okufuuka star. Kuliko amanyi ga radio. Wanje kuliko amanyi ga radio. Kuliko yawuliranga ennyimba. Kyovula baba Two-Face bona baba Pisco yabayimbanga ennyimba ze. Osegera ne yesterday waika video TikTok. Rude Boy yadai akola challenge. Amukola mu challenge namukulikisa amazaalibwa namuga rest in peace cause yakwata ku bantu botamanyi muganda nze twagenda ne twatambulanga si ningo otuka munsi n'ogamba bana muno gaibembera naye Rwanda nga tuna we tuyitanga abantu bali kubangalinga president Kagame namuyita mu office namwana ettaka mu Rwanda abantu tebakimanyi. Analyst omu Edward Sendi yavuddeyo n'agamba radio tasaanidde na kubeera nti celebrating bwanti era sina radio anti olaba buli omu abeera ne kimusanyusa abeera ne perception ye gy'atwalamu ebintu sijja gamba mbu Sendi aliti twaya naye muntu kyayagala nange sikinjagala oba kinjagala ayinza okuba tikyakola ki kati omulekanga n'atikola kubanga toli mu bwongo bwe walabanga radio tyali legend oba it's on his perception omulekirayo. Enteekateeka z'ekagga ziri zitya ku mulundi guno? Enteekateeka z'ekagga nga 31st fe tubeera twasalawo 31st tukumatinga ewaka tufune abayimbi bajje bayimbira abantu bayimbe ennyimba za Moze we rejoice kuba Moze was an angel nga we yagamba angel music Moze yakolanga ebintu nga nawe owulira oluyimba osobola osege nenze I remember yangamba ko ekintu banze nali close naye but Jeff Chiwa bagenda sinesigalawo. Yes. So he was more of a brother. Yes. Osege era wayo management emu yampita managing omuyimbi nangamba muganda wange tonvangamu era wayo nayingira ku management ya Bintale yanyiga nemugamba naye nze so akola ki koleka gwala yananchalinga gwe yanfuula kyendi kati osegera sola kuleka muntu eyampa that chance wadde Jeff Chiwa bampa chance osegera kola nabo okunjigiza binayiga so wenamunyumya nagamba mbadde ndowooza nde siningamba I can't so Moze namuyigirako bingi ate nange yanyigirako bingi osegera so ekaga ngawe kibeera 31st tugenda kuyimba nyimba ze tujakale cause before ndozo okufa kwe wali ebintu yatugambanga buli mbuzi ku nkondo yayo osegera nagamba there is a day temujja kundaba ndozo baya yamanya agenda kufa kwa ebyogeranga not until we are fun enjukira emingama musajja osegera kuba wayo yagamba nagamba there is a day nja kubanga mbalaba naye nga tumusobola kunda era 31st before he died nga tuyingira omwaka ogwo yayimba show bbiri show 3 n'agaana nagamba kanyumiro mama batusasudde waki toyagala tukole nagamba nkomye wonna kanyumiro buli kanaku nkola buli mwaka nkola kanyumiro nange segere twamuleka abantu ne bajja ne wayo omusajja wa Jeno baya ategese Capital Shopper
najja ne tumugamba omusajja wuyo yogera naye omusajja yajja ne bbugumu n'akaka naye yamunnyonnyola okitegera so 31st tugenda kuba tumembalinga then first tumusabire ejja kubawo mass etandika saawa nga 4 leero kyanjawulo ki kyemulinayo kyanjawulo ki kyemulinayo olwaleero of course leero ekaga saga kugera mbu tulina kyanjawulo bo bajja kulaba nja kuba like mbabuusiza nja kuba nzibye ebigeso so bo bajja they come let you people come you experience because buli mwaka tutongera kubongeza akantu kenjawo okubuuza nga Moze Radio wali okodendeka nnyo naye what if of right now Wizo nga waali anti Wizo buli omu alina kyayagala Wizo nkyakolagana naye sijjaga masikolagana naye radio yayigapu nene nnyo yaligapu nene nnyo so sijjaga mamusikyakolagana na Wizo naye nkolagana naye not business ways bafuka ba Luganda tujja kuba Moze yaleka gap nyingi buli omu nagenda different directions naye era ntya kuba ne mu studio yange inamu ennyimba 3 basegera era zigenda kufuna era zaakabi nnyo basegera so Moze Radio yaleka ennyimba nyingi mu studio ez'enjawulo kati nga Family Radio ennyimba ezo efunamu enti oba inako right anti kati problem gyeyaleka teyaleka buwandike yaleka kiramu so ne tubanga tetumanyi nnyimba ezo weziri kuba yafunanga vibe n'agenda mu studio ne tugenda mu trips Arua biki nafuna gundeze ennyimba studio nnyimba ezo kati tetumanyi mutual understanding between him and the producers so toso agenda nagamba gwe wakolera radio mpo oluyimba because tumanyi mutual understanding yaliwo otegera kiki kyotasobola kwerabira ku radio kwebyo bingi byakukola muganange simanyi kubanga naye kyesasobola kwerabira yaŋŋamba ekintu era kikya nalwawo kimanya mbu yakiŋŋamba kituufu yaŋŋamba you're working with the best you're working with the best ever in the world era nalaba okufaakwe I was working with the best tofunangayo amusinga muganange nkoze n'abayimbi bangi sijjagamba sifunangayo amusinga naye sifunangayo wamaanyi nnyo nga radio so ebigambo byebisembayo n'amanyi ebigambo byange ebisembayo tujjukire omugezi tujjukire abatufaako kirungi nnyo okujjukira kuba abaleka legacy kyeŋŋamba kyenjaga okugamba abayimbi abato abajja tufukanga radio nekola bwe byesobola okukola bano ba legend tubakoppeko because you can never be radio, you can never be Chameleon, you can never be Wizo, you can never be Maddox. Naye tubakoppeko tukole legacy yaffe kuba Moze eye yagikola amanya Bamte Voice Andrew nali promotion manager wa radio. Okay, thanks. CBS FM.